sigenda kuteeka wansi mundu, sigenda kuteeka wansi muzinga, sigenda kulekerawo kulwana. Olutalo ne bwe kiba kyetaaga kutambula myezi 6 oba mwaka mulamba, Iran we are ready. Tetugenda teeka wansi kyakulwanyisa kyonna. Jukira America yagambye Iran surrender. Bw'ota surrender linga ogenda kukuba bubi nnyo. N'agamba sifuddeyo oba nkuba bubi naye ngenda kukuba panchi gy'otalabangako. Ye mu Iran agamba olutalo luno terugenda kukoma paka ng'amaze okubeera nti awangula omu Iran. Omumerika ayongeddemu amaanyi mu kukola ennumba ez'omutawaana nga bali wamu n'eggwanga erya Isirairi. Era ebitundu bingi mu ggwanga erya Iran olunaku olwaleero bigenze maaso n'okubeera nti munnange bikubwa, ngenda kubeera nti nkubuulira. Byonna nga bigenda maaso n'okubeera nti bikolebwa. Eggwanga erya Iran bavuddeyo ne beewaana nga bwe baamaze dda waakiri okubalula. Babaludde oil tanka ey'Omumerika bagamba eyo yo kati ewedde. Amerika talina kyatugamba. Mu ngeri y'emu mu lutalo luno we lutuuse olunaku olwaleero okubwatuka kuwuliddwako mu ggwanga erya Isirairi. Olunaku olwaleero Isirairi egamba egenze maaso n'okubeera nti eriko emizinga gy'omu Iran gyekutte, naye nga waakiri mu bibuga eby'enjawulo mu ggwanga erya Isirairi wagenze maaso n'okubeera nti wawulirwayo okubwatuka okw'amaanyi nga Iran abadde amusindikidde. Kakati n'ensonga endala zenjagala okubeera nti nkuwa z'eggwanga erya Italy livuddeyo ne ligamba tugenda kuweereza interceptors. Tugenda kuweereza interceptors ne air defenses ku mawanga ga Buwarabu gonna Gulf countries. Eggwanga lya Italy bagamba tuvuddeyo ng'abataakiriza kati akasajja kabatta. Tuteekewo waakiri gaadi mu bbanga ebyokulwanyisa eby'omu Iran bibe nga tebituukayo. Ekitutwazizaayo abasirikale kosa ne interceptors zino kwe kubeera nti mu kyondo kya Buwarabu waliyo Abayitale bangi nga waliyo n'amagye ga Itale. Kati Itale egamba obwengula tugenda kubuprotectinga, kati tugenda protectinga bwengula. Kitegeeza nti Itale eba yeegasse ku ggwanga nga Bungereza, Abamerika ne bannaabwe abalala. NATO naye evuddeyo neewagira obulumbaganyi Isirairi n'Amerika bwe bakola ku ggwanga lya Iran. Ekirala kyenjagala okutuusaako olwaleero, Senate ey'eggwanga lya Amerika ekkiriza Trump agende mu maaso n'olutalo mu ggwanga erya Iran. Tubadde tusuubira nti bajja kulonda against, but bakkiriza Iran ekubwe. Owange oli otya leero? Ndi bulungi.